Essula y'e18. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokusatu ogwa Koseya mutabani wa Era kabaka wa Isirayiri, Keezeekiya mutabani wa Akazi kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Yali yakamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 29 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Abbi muwala wa Zekkaliya. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga byonna bwe byali kitaawe Dawudi bye yakolanga. Yajjawo ebifo ebigulumivu, n'amenya empagi n'atemera ddala aba Asera, n'amenyaamenya omusota ogw'ekikomo Musa gwe yakola, kubanga okutuusa mu biro ebyo, abaana ba Isirayiri nga bagwoterereza obubaane, n'aguyita nti kikomo bukomo. Yeesiga Mukama Katonda wa Isirayiri. Awo oluvannyuma lwe ne wataba amufaanana mu bakabaka bonna aba Yuda, so si mu abo abaamusooka, kubanga yeegatta ne Mukama. Teyaleka kumugoberera, naye n'akwata ebiragiro bye Mukama bye yalagira Musa. Awo Mukama n'abanga naye. Buli gye yafulumanga yonna n'alabanga omukisa, n'ajeemera kabaka w'e Bwasuli n'atamuweereza. N'akuba Abafirisuuti okubatuusa e Gaza n'ensalo zaakyo, ekigo eky'omukuumi era n'ekibuga ekiriko enkomera. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokuna ogwa kabaka Keezeekiya, gwe mwaka ogw'omusanvu ogwa Koseya mutabani wa Era kabaka wa Isirayiri, Salumaneseri kabaka w'e Bwasuli n'atabaala Samaliya n'akizingiza. Awo emyaka 3 bwe gyayitawo ne bakimenya. Mu mwaka ogw'omukaaga ogwa Keezeekiya, gwe mwaka ogw'omwenda ogwa Koseya kabaka wa Isirayiri, Samaliya ne kimenyebwa. Awo kabaka w'e Bwasuli n'atwalira ddala Isirayiri e Bwasuli, n'abateeka mu Kala ne mu Kaboli ku mugga ogw'e Gozani ne mu bibuga eby'Abameedi, kubanga tebaagondera ddoboozi lya Mukama Katonda waabwe, naye ne basobya endagaano ye, byonna Musa omuddu wa Mukama bye yalagira, ne batakkiriza kubiwulira newaakubadde okubikola. Awo mu mwaka ogw'e14 ogwa kabaka Keezeekiya, Senakeribu kabaka w'e Bwasuli n'atabaala ebibuga byonna ebiriko enkomera ebya Yuda, n'abimenya. Awo Keezeekiya kabaka wa Yuda n'atumira kabaka w'e Bwasuli e Lakisi ng'ayogera nti, "Nyonoonye, ddayo onveeko. By'ononsalira n'abikkiriza." Kabaka w'e Bwasuli n'asalira Keezeekiya kabaka wa Yuda effeeza talanta 300 ne zaabu talanta 30. Era Keezeekiya n'amuwa effeeza yonna eyalabika mu nnyumba ya Mukama ne mu by'obugagga eby'omu nnyumba ya kabaka. Mu biro ebyo Keezeekiya n'asala ezaabu ku nzigi za yeekaalu ya Mukama ne ku mpagi Keezeekiya kabaka wa Yuda ze yali abisseeko, n'agiwa kabaka w'e Bwasuli. Awo kabaka w'e Bwasuli n'atuma Talutani ne Labusalisi ne Labusake ng'ayima e Lakisi eri kabaka Keezeekiya, nga balina eggye lingi e Yerusaalemi. Ne batabaala ne bajja e Yerusaalemi. Awo nga batabadde ne bajja ne bayimirira awali olusalosalo olw'ekidiba eky'engulu ekiri mu luguudo olw'ennimiro y'omwozi w'engoye. Awo bwe baayita kabaka, ne wafuluma eribbo Eriyakimu mutabani wa Kirukiya eyali ssaabakaaki, ne Sebuna omuwandiisi, ne Yowa mutabani wa Asafu omujjukiza. Awo Labusake n'abagamba nti, "Mugambe nno Keezeekiya nti, bw'atyo bw'ayogera kabaka omukulu, kabaka w'e Bwasuli nti, bwesige ki buno bwe weesiga? Oyogera, naye ebigambo bya mu kamwa bumwa nti, waliwo amagezi n'amaanyi ag'okulwana. Ani nno gwe weesiga n'okujeema n'onjeemera? Laba nno weesiga omuggo ogw'olumuli luno olwatifu, ye Misiri. Omuntu bw'aneesigamu okwo, lunaayingira mu mukono gwe ne lugufumita. Bw'atyo Falaawo kabaka w'e Misiri bw'ali eri abo bonna abamwesiga. Naye bwe munaŋŋamba nti twesiga Mukama Katonda waffe, si ye wuuyo Keezeekiya gw'ajjiddewo ebifo bye ebigulumivu n'ebyoto bye, n'agamba Yuda ne Yerusaalemi nti, munaasinzizanga mu maaso g'ekyoto kino mu Yerusaalemi? Kale nno nkwegayiridde, muwe emisingo mukama wange kabaka w'e Bwasuli, nange n'akuwa embalaasi 2000, gwe ku bubwo bw'onooyinza okuziteekako abazeebagala. Kale onooyinza otya okukyusa amaaso g'omwami omu ku abo abasinga obuto ku baddu ba mukama wange, ne weesiga Misiri olw'amagaali n'abeebagala embalaasi? Nze ntabadde ekifo kino kaakano awatali Mukama okukizikiriza? Mukama ye yaŋŋamba nti, tabaala ensi eno ogizikirize.
Awo Eriyakimu mutabani wa Kirukiya ne Sebuna ne Yowa ne bagamba Labusake nti, nkwegayiridde yogera n'abaddu bo mu lulimi olusuuli, kubanga tulutegeera, so toyogera naffe mu lulimi olw'Abayudaaya mu matu g'abantu abali ku bbugwe. Naye Labusake n'abagamba nti, Mukama wange yantumira mukama wo naawe okwogera ebigambo bino? Tantumidde basajja abatuula ku bbugwe okulya amazzi gaabwe bo n'okunywera enkali yaabwe bo wamu nammwe? Awo Labusake n'ayimirira n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene mu lulimi olw'Abayudaaya n'ayogera nti, muwulire ekigambo kya kabaka omukulu, kabaka w'e Bwasuli. Bw'atyo bw'ayogera kabaka nti, Keezeekiya tabalimbanga, kubanga taliyinza kubalokola mu mukono gwe. So Keezeekiya tabeesizanga Mukama ng'ayogera nti, Mukama talirema kutulokola, n'ekibuga kino tekirigabulwa mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuli. Temuwulirizanga Keezeekiya, kubanga bw'atyo bw'ayogera kabaka w'e Bwasuli nti, mutabagane nange, mufulume gye ndi, ne mulya buli muntu ku muzabbibu gwe na buli muntu ku mutiini gwe, ne munywa buli muntu amazzi ag'omu kidiba kye ye, okutuusa lwe ndijja ne mbatwalira ddala mu nsi efaanana ensi yammwe, ensi ey'eŋŋano n'omwenge, ensi ey'emigaati n'ensuku ez'emizabbibu, ensi ey'amafuta aga zeyituuni n'omubisi gw'enjuki, mube balamu muleme okufa. So temuwulirizanga Keezeekiya bw'alibasendasenda ng'ayogera nti, Mukama alitulokola. Waliwo Katonda yenna ku bakatonda b'amawanga eyali alokodde ensi ye mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuli? Bali luddawa bakatonda b'e Kamasi n'ab'e Alupaadi? Bali luddawa bakatonda b'e Sefavayimu, ab'e Kenna n'ab'e Yiva? Baalokola Samaliya mu mukono gwange? Baani ku bakatonda bonna ab'ensi abaalokola ensi yaabwe mu mukono gwange? Mukama alokole Yerusaalemi mu mukono gwange. Naye abantu ne basirika ne batamuddamu kigambo, kubanga ekiragiro kya kabaka kyali bwe kityo nti, temumuddamu. Awo Eriyakimu mutabani wa Kirukiya eyali Saabakaaki ne Sebuna omuwandiisi ne Yowa mutabani wa Asafu omujjukiza ne bajja eri Keezeekiya nga bayuzizza ebyambalo byabwe ne bamubuulira ebigambo bya Labusake.